ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omwenda omukulembeze w'eggwanga yasisinkana ba crime preventer abali mu lukuŋŋaana lwabwe ettabamiruka olwa buli mwaka e Kololo mu Kampala. Mu lukiiko olwo aduumira ejjezibizi Major General Charles Otema Wani bwe yali ayogerako eri ba crime preventer yabalabula ku bantu abatandise okweyambisa ebyambalo by'amagye ng'akabonero ak'ebyobufuzi. Wano yanokolayo abeeyambisa enkoofiira emmyufu. Anybody found in your area with the red top or where it's hidden, report to the police because he's wearing a wrong cap which does not belong to him, belongs to UPDF. Ebigambo bya Otema kalinga kabagulizo ku kyejje lya UPDF lyekyali kiteekateeka okukola. Olunaku lw'eggulo kyafulumye mu butongole ng'abakulu bano bwe bawandiisizza obwannannyini ku byambalo by'amagye byonna. UPDF yasinzidde mu katundu namba 16 ak'etteeka eriruŋŋamya emirimu gy'eggye ly'eggwanga nga kano kawa minisita w'ebyokwerinda eddimu ery'okuwandiisa mu kitabo kya gavumenti oba gazeti ebikozesebwa by'eggye ly'eggwanga byonna. Ebimu ku byateereddwa mu gazeti y'enkoofiira emmyufu eyambalwa ennyo abajaasi b'ekiwayi ekya military police. Newankubadde UPDF eriko etteeka mwe yayise, abamu ku bannayuganda tekyabamatizza, naddala abo abawagira ekisinde ky'ebyobufuzi ki People Power, kubanga ekimu ku bye beeyambisanga obubonero bwabwe y'enkoofiira emmyufu eyogerwako. Kino kikukunuddeyo n'abakulembeze b'oku ntikko mu People Power abagamba nti UPDF yagenderedde mu kubaggulako olutalo lwa butaddamu kwambala nkoofiira zaabwe. Kati kano ke kamu ku bubadi obwo Mwai Museveni bwagezaako okuyiiya okutusera ebyaffe nga People Power okutusala speed. Eno enkoofiira tujambala nga aba People Power era tujambala nga akabonero akawakanya okunyigirizibwa, akawakanya efuga bbi, akawakanya obwennekyemalira era akabonero akayayanira enkyukakyuka. Aba People Power bajjukizza abakulu mu magye nti b'enkoofiira yaabwe eyawukanira ddala kweyo eyogerwako nti ya UPDF. Obukoofiira obwa UPDF kuliko badge akabonero giyite logo eya UPDF. Obukoofiira obwaffe obwa People Power buliko badge giyite logo eya People Power. Era bannayuganda bazze nga bajejjumbira. Wabaddewo n'ekibuuzo ku lwaki UPDF kino kye kiseera mwerowoolezza okuwandiisa ebyambalo byayo nga gy'oli etteeka minisita yalisomye eggulo. Okuleeta etteeka lino obuzibu gavumenti ebusanzeewa. Babadde balina be batwefaananyiriza oba nga bwe balaba Bobi Wine bamuteeberezebwa okubeera Museveni oba. Bannakisinde kino bakubirizza abantu baabwe okuba abagumu bongere okwambala akakoofiira kano kubanga mpa tteeka lye baba bamenye. Nti zino bbero zaffe toyina tteeka ly'oba omenye. Etteeka 160 eryogerwako mu ssemateeka ligamba nti abo tebalina kukozesa bubonero bwa UPDF. Kuno tekuli kabobonero kaki ka UPDF. Tujja kubuuza minisita mu parliament atunnyonnyole ki ekyawereddwa. Buli nkoofiira ya red yawereddwa, buli kintu kya red kyawereddwa oba eyo yokka eriko akabonero ak'eggwanga. Waliwo abamu abategeezezza nti oba kale UPDF erowoozezo z'enkoofiira zokka kabatandika okukyusaamu bambaleyo n'ez'ebika ebirala kale balabe abakulu kye banaakolawo. Okuva olunaku olwaleero nsazeewo nja kubanga nyambala enkoofiira ng'eza muzeeyi President kubanga nze ndi wa NRM naye nzikiririza mu People Power. Tulabye ensonga zituusaawo kwe kuwulugumiza omwogezi w'amagye Brigadier Richard Karemiro olukomo lwa ssimu abeeko byatutangaaza. Ono atubuulidde nti ekyabaviiriddeko okusalawo batyo kwe kuba nti eggwanga kye lijje lifune kalembereza ak'emirembe. You know what has been happening between 1996 and now? We've been fighting battles, insurgency, terrorism. Don't you feel there is peace in the country? Abatunuulizi b'ebyobufuzi nga Dr. Sultan Kakuba Juma ng'asomesa byabufuzi ku ttendekero ly'ekyambogo agamba nti abakulu bandibanga ku luno bali mu kyekubiira. Ndaba nti gazetingi ng'ebyambalo ng'ebyo kyalibadde kikolebwa mu biseera biri ng'ate tetulina nadde kubaawo omuntu abeera asobola okukozesa ekyambalo ekyamagye n'agenda n'akola ekikyamu. Naye kati saawa eno tuli mu ddembe. Tewaliiwo nti kino ekyambalo kya bulabe eri abantu eri security.
Kakuba ategeezezza nti ddala oba UPDF yabadde n'ekigendererwa ekirungi waliwo emitendera gye yandisoose okugoberera. Yalisoose kuvaayo n'esomesa abantu bannansi ne bamanya lwaki bagazeetinga ebyambalo bino. Olw'okuteebereza nti bino byonna kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto, Kakuba aliko amagezi g'awadde aba People Power obutagwa mu katego. Ekikulu kya ekyennyini People Power kuba nti teva ku mateeka. UPDF yo ekinogaanya nti teri mu kuzannya bya kapa egobaagoba emmese ne bannabyabufuzi ekireeseewo ekibuuzo mu ddiiro oba nga bannakisinde ki People Power tebaasigale mu mbeera ya ssemusota guli mu ntamu anti bw'ogutta toolye bw'oguleka toolye. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.